Galabi mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Resident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751-84-43-14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Wabayiri byabayiri lebunaira oli mujastinga n'amasasi tolina nga sente tolina n'embozi tonyumya sobola okuwa oda ne bakufuluma balugera kyomwava yagalwa nyina uliriza owona amaziga g'oluvannyuma bagaga kwagala n'abavukwegeyangana mwenanga muyira tewabakwesangana tukola tufune bye tulagako tufuna olumu n'ebitusobako abaana b'e Bulaya tulemerako tuli bayiri tulaba katya. Yes! You mean Keeza, you can't meet a guy today and give him some? So a guy is going to throw you his 1M for you to toss him around for a week? 1M, See, I'm asking you, Keeza. No. Like a guy, we are saying here on to gamage. Where is a Keeza kakade kamovemo berenga mo bokins. So a guy sends you his 1M only for him to land here. Then you begin dilly-dallying for a full week. 1M is for what? Just to make you happy, to make your ears amatuka imileka sound yerenga. Yes. Mitwala atana kadde kamu. Yes. Oh. Well, I take Keeza untamidde nawo. Genda eri. Okaye mwaka emitwala atano kwa atano. Goma yaba wala nga bakwata emitwala atano ago na kuyita Katonda we kunsi. Ndi mu festival nakakadde kamte kasa kushopingira family yange emu bwe ngalwachi mbagulire ki mugula awugula biki Kasuku. Yep. Welcome to yet another edition of Kanakantu Karungi. Keeza wetadde musingi na musajja akutadde musingi. Kasuku. Hayona. Teri yo mukazi alabika bulungi all of a sudden. Nga teri amuteeka. I'm saying all of a sudden? Yes. Okay, not for you. Okay, not for you. For you not looking good all of a sudden. Njalo kubuzaako omwami Shaka Mayanja. How are you doing today? Okay. Wawulira ebigambo byayogera. Shaka Mayanja aka Roots aka Jazz Safari. So kano kasho tukakuweereza
One of these days ngenda kunonyako ne Keeza tutule tuwayemu mwebaza okutokomoka omugambo shaka watokomoka omugambo naye ekyokukola tewali. Mukulu Jenkins Mukasa ndine mukyala wo shaka yaga nti oli mukyala wa Jenkins kati naye kati ensanyu Mukasa lyagenda obba nalyawo angaye Kasuku nagamba ekyo kyana kyange. Yeah, but Jenkins, I want you to be happy. Yes, so that's what's up. Waliwo ekintu kyenjagala oyisaawo for starters nga tuneyongerayo. Tulina ekivulu kyaffe ekyabasama. Abantu abali ebweru eyo mwenna tulina ekivulu kyaffe bakiyita Summer Cheyo Festival. Okay. Yes, it's going to be happening on 16th December. Wali katikati erugogo. Then ku 31st December kigenda Masaka. Tugenda okwekuba amaala Masaka awo. Summer Cheyo Festival. Ticket ya mitwalo 2, VIP mitwalo 10, VVIP mitwalo 2. Shategenda tandika misana. Abantu abasamba mujje tunyumirwe obulamu. Ate bajjanga tebalina sente tebekweka. Bamanyi okwekweka. Bulojo bwalayise. Waliwo bamuva Bulaya kati mujja mutani solari kabe wammwe nzija naye togamba abantu. Kati tukigambe naffe abali wano e Kampala abasama tetubasabiriza nnyo. Waliwo abafamily oli mu mulinda gye Desemba omunyonyo n'ennyumba nga be yali ekugwiridde mwali ennyimbe nga bwe wali amabanja wali nabo bakolanga ffe embeera gye tuli wano ate ewaabwe it's bakola nnyo. Yes. Nnyo. Bakola nnyo tusinga so bambitule and bino ebintu bye balaba nga bazze bibalemesa okuddamu okujja. Ne yekweka banga manyi bwanajja ente yajjawere madde. Oli yafa neighbor yafa like everything is wrong mu bulamu bw'abantu abali. Naye besajja gambako be bawala abagenda olya sente z'abasama mulye sente. Kiri very important Keeza. Yes. Because Keeza you can Keeza mababira wabasanga. Ujabala bagenda kujja nzoli ajja kunganjagala laba Keeza. Ayagala laba Keeza beera ne sente. Kino kyo njagala kigamba buli musajja aliyo. Keeza, I'm saying the truth. Abasajja omulanga gwemba kubira ne batabeera basama abasajja bonna abali eyo. Ekisooka okwogerako sente. Oboyambadde ki? Omuwala agenda kutunulira asooka akuyiseemu amaaso olubuto olukulinga lwange 6 pack tekuli otuuke wookolera oti eyo simu yange eyo simu yo nyabo tuyambe obulamu bwonna bukole ki bukyuke. Abakyala bano baagala nnyo owulira emboozi ya mmane kati naavu nebasangayo baagala nnyo kuwulira bigambo bingi. Oba okooya amatu g'omuntu. Okola ki? Okooya amatu g'omuntu. Omuntu ng'ayogera. Amatu ne gakoowa. Wali yayiko omukazi. Kasuku oli ayogera n'omukazi amatu ne gagwa bwe gati. Kagakooye. So, abasama nga mujja. Ennusu Summer Cheyo Festival. Twale ekyana. Gwe nkubiro nga iti Kasuku nze mbuukinze Keeza. Summer Cheyo Festival. Ompaka kadde nkamuwe. Aberenga akayinamu awo alinda gwe. Kamafuta. Ate kabeera kaji kamafuta. Kakwata bekati. Lwakubaga Keeza. Ntochikano bya nnyate. Akakadde sente nyingi. Jukira kati in period gye tulimu abasirikale batuyimiriza empira giweddeko. Endabiramu bwe bakakura bagamba endabiramu kadde bakwata so. Nekeza nakkiriza tolina musajja akuteeka mu sente. Era empira gyo gituuka kweyo levu. Kubanga mipya bwe giti. Bintu si birungi. Akiko naawe otiisa amaaso. Tulagaana ekirabika bulungi nnyo nakigambako ntya. But today these strawberries fresh are sponsored by Keeza to me. Angambye my dear Diako. So I'm gonna abantu baleke boogere Keeza. Ebigambo tebigula mata. Now, but n'abakyala weetunuulire ng'osaba akakadde. No, by the way, talking about that Kasuku.
abawala tulekerawo excitement. Kasuku akubidde essimu ovudde jobde tuyiriba buli hustle. The hustle is real outside. Eka kupakuka ogenze empale gye wasibyemu gy'olimu kajiini kakutippye twafuna kati babuyita bulegingi. Bulegingi bwe buwanvu waliwo buno babuyita batya bayika omwana wona manyi bubayika. Abawala mwayiga temukyayambala mpale mu bubayika obwo n'osiibanga enfufu yonna ey'ekampala ekuyingira ne bakuyita n'ogenda mu bathrooms no public toilets ne weewayipingako bw'oba noosobodde olwo abakye bakola n'afuna deodorant n'agyekubako n'akwata perfume n'agaziya amagulu ne yeekuba wansi ne yeekuba omubiri gwonna gwonna wasiibye olina wig omaze wiki namba ekiswahili tokinaabamu n'otuuka ew'omuntu ng'owunya ensunga mutwalo okweyambula obweyambuzi ate temukyalinamu kasiba nti Kasuku akuyise ewantu mujje mu having a lunch oba yagambye can we go to the room gwe yeewuyo okwatirawo ensawo obadde oyagala akola atya mugambe nedda Kaso no we'll do it some other day ngomaze okulya n'onywa ebintu byange Akeeza leka tujoganya ate please no totujoganya bwotyo. If not nga kiganye Kasuku aba yesobola mute somewhere buy something oba genda mulina boutiques eyoso ogenda n'okyusa olugoye n'omuwayo omutwalo n'okyusa olugoye bw'otuuka mu omutopa ku kasooka onaabe bannaye babageya sooka onaabe oba mu public toilet ejolaze funa kasheva weeyiseeko bannange mususse banne abaana abawala kasheva mu public toilet. Yes but Keeza I don't know. Kasuku olaba ng'ebirevu byo nga biri wano omwana abeera n'ekintu bwekityo bino nga biri eno. Yes nga biri eno ne wansi simanyi naye I'm just talking about because waliwo bendabanga ali oba ayimiriza taxi n'olabanga. But why don't women shave the armpits? I really don't know. These ndabanya abakyala with unshaved armpits and they don't check them to see that they are becoming a bit brown. See brown, black. Ate wekigwanga omuntu yagiramuko bwati eno onabanga eno yina mweru mu kizigo ewalanga tabudere n'ogamba yalabbana. So abawala bambi kano kabadde kalowoozo yes abasama bajja bagenda we have twina eyo excitement netuleme ekisusa bagenda kugeyo genda beera n'omusajja leero enkyaleme anyumiza omusama omulala. Yes enkyaleme abasawo bonna baweeko wakuba some as many as possible. Not wamanedda si kyekyo ku kyobuyonja bwatwefeeko ne wobeera mu bwangu butya make sure nti otugula tugule wet wipes we cleaning nga tonaba kweroza kwetekako obukowekowe kuteekako njala zikomeeri kuyitira mu saloon kwekuba makeup naye mumanyi owunya enkwawa musiba mu bubayiko obwo nga bubakuusekuuse muwunya bannange sikyogera mbubi but making sure nti mwetereeza. Then ekyokubiri bamanyi actually balina kineno nti abaveebweyo tetuteeka wantu bansi bantu balina kawuka naye abaana bano bamanyi okugamba nti bantu abaveebweyo tebabeera kawuka anti eri owaye bagamba tosobola kubeera mu America ng'olina sirimu mukwano bwempulira bwe bakebera mu kuyingira ne mu kugenda tuve mu propaganda. This is not COVID-19 kino kirala it's HIV nga tonaba kupakuka bataddawo sente make sure bwemba temusobodde ng'obwangu bususse get a condom please tulekerawo okulowooza kumira postina tulowooze ku bulamu after postina that's all. Naye kiri kyesitajja kukanya naawe nti omusajja omugambe mu not today. Yeah, not today. No. People can talk about. You can ask a guy, like, you know what? I need to freshen up. So you go up to the room, you freshen up. You don't tell a man to do that. No, like for you to freshen up. Keeza tosobola kugamba musajja like if we go on a date, no ngamba you know what? I need to first freshen up. But I've seen people in the movies nga bagamba musajja let me freshen up. What? In the movies. Thank you very much. Yeah, but I think, you know, it's okay for me. In a case, I mean, it's okay for a lady to tell me, I'm going to freshen up. Ngabolaba nti mu movies abasajja bashavinga abakyala. Have you ever done it? Shaving at it? Shaving. Like shaving your partner? Yes.
What is it? Don't you have a movie? You have a blue movie. Mamma blue movie. That's because this is how you are back. What movie? Jera Gango, yeah, shaving a negative blue movie. That is what I mean. That blue movie. Just my show. No, I never get up. No, Bobo, where they can child get a fat net. That's some things they do so mess about me. Call. I don't have to so mess up. Bah, go out. Go out. Bagabati? Yeah, more decker. No, one way to gamba about Mchara took a strong at a chest of all. Got touches or a quay and back home between without quickly. And Techetagan himself Kuga Magica Squiamba Mchara. Omcharo Mugamba Webake while you buy Mirida, no Miamba. Yes. So it's the same thing, Newano. Love, Gabo Choged, Toy almost child, the child by the child of Nanzibwa, Gamba Mwami, Chumanka Nede Nabeko. Unless Nembere, but don't it's not like I'm going to bathe, but I'm going to freshen up. Because I Keeza, when people get into rooms, someone has to use the bathroom. They go, they bathe, they do everything. And it depends. Nebanga chiri omanyido omuntu nayate nawe Keeza yagala bikalo bya omuntu akumanya leero n'akulya ne tugenda kukiddako. Yes, you mean Keeza you can't meet a guy to then give him some? So a guy is going to throw you his 1M for you to toss him around for a week? 1M I'm asking you, Keeza. No. Like a guy, we are saying here on to gamit. Where is a Keeza kakade kamovemo berenga mo bookings. So a guy sends you his 1M only for him to land here. Then you begin dilly-dallying for a full week. 1M is for what? Just to make you happy. To make your ears amatuka imirega sound berenga. Yes. Mitwala atana kadde kamu. Yes. Oh. Well, I take Keeza on time then I won't get again daily. Okay, emitwala atano kwa atano. Goma yabo wala nga bakwate emitwala atano ago na kuyita Katonda we kunsi. Ogenda mu supermarket ndi mu festive. Nakakadde kamte kasa ku shoppingira family yange. Mu bwe. Ngalwachi. Mbagulire ki? Mugula awugula bichi. Kasuku. Family yange I don't want to okusala discussing but buli muntu wange gwe manyi nja mugulira akasawo kasukali kira 5 mugulye kira 5 mu awo kati okipise awo Keeza okipise kati awo gwe mutobe mwagala okubba abasajja akasawo kasukali okagulira abeewamwe buli mwezi buli festival bagulira akasawo kasukali kati kabagulire ffe tetujja kabagulira lekera ogambe ebyo musima yakakadde sente ntini. I'm not telling you to do that but Keeza million ogimanyi Kasuku miliye y'omusajja miliye Kasuku wama bakyalo lukwasa miliye nga mwambuka bave mu ebi ne miliyoni nnene obaddewo omwaka mulamba tokwata ku mitwalo 4 gaawamu 5 omusajja akuwadde akakadde kaawamu ng'otandika ebyekisiru not today Keeza stop spoiling our ladies. 1 million is nothing. Kyekiri kye nali njogera someone's body and respect. Sirekera muri abada akayina Kasuku ayinza banga akayina gwe ata mulekera akakamanya abasajja kemuleta mukwadde obukadde bwange 10 obadde obuyina mbukusabi. No, but you see Keeza, for me what I believe it's common courtesy, like someone is not trying to tell you that because Monsije tuli mukati we all have to admit that the biggest problem everybody in this country has is monetary. Yep. That is one. So if a guy is not oyitaka kuwati akugula Keeza, but at least when someone throws you 1 million shillings tuine emikwano ngoli akwata n'akasambu ka $1 n'akakuwa nakwata 5 nazikuwa. Keeza, you're talking about 1M nazikuwa buwi. Yes, you have friends who give you $7,000. Yes. Wow. Friends. Wow. Yes. Sichogera mbubi banana. But anyway, it's possible because you were sponsoring me golf.
And it's almost what, $10,000. But it's the truth. You were sponsoring me golf, weren't you? Sponsoring me golf. Anyway, but well, the things you say, Keeza, really. But for me, I don't know. No, but Kasuku, you know, nga bwe nagamba luli nti Kasuku bw'oba tosobola kintu tooza nti omuntu omulala takisobola. Omuntu omu yava naga nti omwami wange yangulira ng'obuleega bw'akakadde. Bwa milioni 2. Thank you. Bwa milioni. Anti yali akwana. Omanyi kyoba ne kakati akyamugule Kasuku akalega ka mukyalo oyinza n'oba tomanyi bbeeyi yaako. Era nze sikamanyi bbeeyi. Abakazi bambala obuleega nga bwa mutwalo gumu kitundu 2. Yes. Si bwa bbeeyi nnyo. Si bwa bbeeyi nnyo. Okitegera naye oli agambye bba wange yangulira akaleega ka milioni 2 gwe n'ozimba omutima. Kati omuntu wagamba nti watiza akakadde okampadde. Okay, Keeza, that is, I don't want us to talk high end. Because for me, $1 million is some money. Honestly. It is some money. But you know, but not in those lines of when you give me $1 million, then to conditions. No. Okay, but you see, Keeza, the thing is, even a man of koto singa newe jibera wezi mitwalo jabiri. Abera gezako to catch your attention, especially in this time ze tulimu. Ogamenti yazena ayogera asinge azena amarusu. Ne mutula okuduka na agonyebeza. Enjawulo teba 0, mitwala 2 cha. Mitwala 2 ntini nnyo. Ezugula na charger ya simu. Okay. I think, Keeza, I'm done with this interview. I need to go. These things you're saying, man, what sort of nonsense are you trying to peddle around? I think I need to get back. Well, you said, hey, but anyway, I want you to for chargers iPhone is a mitwala 2. Najigula 2. I don't know gitumiza. Wala ozoletanga copy. Now, today, me and Keeza, we want to talk about exes. Your ex. The discussion is coming from a background. Lero mbadene ichuli lero. Jaja ichuli. I'm sure abalaba ichuli mwalaba abamla Friday you saw what discussion jagwera about Rema not posting Kenzo, not going for burial of the brother, not posting about his concert. And then me, I was of the view maybe sometimes omusajja akugana, but some other times omuchala ayinza okuba akoye, because to date Rema has never come out to say exactly what transpired and why. And silent treatment they broke up. Yes. Yeah. So we want to ask, to what extent do you relate with your ex? Should you talk? Should you totally cut off this person? Okay. Yeah. I think it depends. Chiri mungeri za mirundi ebiri. Ekisoka mwinamu omwana. Mwinamu some innocent soul. The whole context here njala tuchikole nti mulimu abana. I don't want to have the option of just two fools that met, wasted each other. They are fools. We can't discuss. All your exes were fools. No. I'm saying we can't discuss. Bantu batayinako kakwate. That could be wasting our time. You know, or having sex with someone. Obera mu bondinze. Waliwo moyo gubagatta. That is wishful thinking. What bonds two people is a child. Those are the people now I want to talk to. Sagala kwogera ku bano nti tubadde ffenna emyaka 3 nanjoleza ku bintu nansitulako netozanyira mu nkuba kati yandeseewo. Move on. Because anabango omuntu gwoyinamu abana sigo wajjako embuzi. Omanyi nti n'omuntu gwojjeeko embuzi, there's that bond. Tebeerawo. Mlekerawo ebintu by'okuwanika ebintu ebyo. Stop it. Do you know what virginity is? I know. But me, I don't even remember the first person I slept with. Yes. I don't even know what she looks like. I don't even know if I know her name. That is it. So that is it. So let's have the discussion. Let's have that discussion. May I forget people, by the way? Easily. Yeah, I do have to remember so many of my exes. So you meet someone, you remember you broke my heart.
Which heart? I don't know, yeah. So I think wabera mwinamu abana nga batugenda kyogerako kisinzira ku njawukana yammwe ebadde etya. Mulimu abantu nga bamba badde bafumbo bampeta and then mune bano nakuzaalamu omwana because waliwo Kasuku ono jja n'okwana oli mufumbo somewhere nensikiriza and then neyo naye ne to breaking up tugeze one of course kibaddewo twawukanye tutya Kasuku waliwo okubanga ebitwawukanyiza almost bibadde biso kimpe sijja kitwala ojja kitwala tojja kitwala abaana banga abaana si babo ekyo kyanjawulo nekino okubanga tudde wansi tuga Kasuku kiganyi Kasuku wakola boti ne boti nozaale bweru ne mumiikiriza naddala ebintu nebiri mu bantu abali mu madiini tebaagala nnyo kiwawale wabweru nti okujjako nga kiyiseewo nga kati social media bweriwo naye bwe kiba nga twawukanye bulungi ne tutuula kezo ojja kujjanga ku kizimbe bwe kiti no school fees z'abaana ojja genda kaduuka bwe kati ojjewo emmere gye mujjanga okulya Keza bw'onooba omuvinze ono sikuyinaako buzibu okitegeera ekyo weekiri ne mbeeramu n'omusajja n'agamba Keza bwe twawukana tojja kuddamu kwagala musajja mulala bw'ova wano sigenda kuddamu kusasula fiizi z'abaana bw'ova wano kiwedde waliyo abakola bwe batyo waliyo abasajja abali miini ate abasajja 7 ku buli 100 tebaagala kulaba mukyala gwayawukanye naye ng'ali bulungi Moso nga mulinamu abaana aba ayagala wonookomerawo ng'olina kano taata abaana mbadde nsaba school fees abaana yali abatadde mu ssomero n'obajje because tosobola n'obateeka mu ssomero B naye ne ligaana olw'embeera n'omusajja gw'olina currently nagamba ne taata w'abaana oyo akyaliyo asobola okukola ki. But that brings us to this question. Why do you break up with a rich man? Because there are things I usually look at. This is musajjawo amidst his flaws asobola balabirira n'abaana n'abatwala in good schools abakazi babeera baagala ki. What sort of rubbish is that? Okay, Kasuku, money is not heaven. I know, but this is now not about just you. It includes your kids. We are now looking at what is best for the children. Kasuku, money is not heaven. That's 1. 2, money is not sex. Money is not the attention. Kasuku, wemba tweyagala nga tuli mu kisenge. It's not about the money. It's about the intimacy. Yeah, but money drives you to the bed. Kasuku, singa nti sente zo za everything, so waliegase nazo. No genda ku account ozijez withdrawing ositeke ku buliri otandika omukwano. But lwaki tokikola ng'olinawo omuntu. Yes, oizo bango olina sente naye abasajja beebeereremu n'abakyala abaziina nga muyisa obi abasajja. Olina ensonga lwaki olina ono omusajja. Otuse ne extent creating out innocent souls. Abaami abali emu kye bakola bw'aba azifunye nga bw'azifunye obanga ali nazo agamba ki ekitaliwo. Bagenda ku holidays abaana bali international schools omukyala avuga name the car Kawundo, Porsche Cayenne, avuga Mercedes, avuga Range Rover Sport. Omwaka gwayagala gwe gutuuka tulina amaduuka tulina businesses kyekira kyoyagala. Naye mbambi bano mulimu abaami abalina empisa si bonna. Mulimu abaami nga bakuba, mulimu omwami nga tayagala mukyala nga alabika bulungi oyambadde bwoti olagawa oyogera nani ogenda mu kyalo kuziika okomawo ddi n'akuteerako n'aba security n'akujja ku ekyo kyo kyetaagisa. Kasuku nze omusajja yefuga ate abasajja abagagga abakopi. Keza, you cannot look for your money to share your woman with someone else because your woman feels like you're not satisfying her in bed. Omukyala agenze kuziika. Mukuziika bakuliirayo abadde kyono. Ani agenda omulya mulambo gwe kugenda omulya. Sebo. Kasuku mukuziika omukazi bamuliirayo. Babakyala mubasangawa. Omukazi agenze okuziika agenze waabwe. Keza tebakuliirako mukuziika. Nze Keza. Nga tonnanyumirwa kwegatta. Okwegatta okunyumira balina okuliirako mu kuziika. Oba mulumbe wayi tontwala eyo. Nyamba muyambe ndeke. So
point and jemba den driving art nti yes abasajja basobera abagagga ninga bakopi abakyala nabali mayumba gana getulowooza getwali egombye gaina swimming pools nga 5 buli kimwa kifuna naye ayina embeera emunyigiriza Kasuku teri mukyala yagala va mu bufumbo omukyala wasa n'agamba nti Kasuku ye wange abakitegeeza ne wakwatira ebintu benaga kangendo oba ntandikira ku zero ntandikireko abakitegeeza better to go into the extreme. Abasajja bangi nga bakuba abakazi n'amala omukuba ekiro n'aleeta wa makeup n'amukolako n'amugate fuluma ngo smiling. Wow. Omukyala nga talina gwajja gamba reason being yamugobako mikwano gye essimu ze buli kimu akimonitoringa. Omukyala bw'asalawo n'atama n'agamba enough is enough aba asazeewo naye kati mu obuzibu omulina nti you don't want this person to move on. Oyagala asigale nga akuba amavi gy'oli kati awo obuzibu bugira nti waba akomyewo natandika okukuba amavi nti sebo taata munnange ekintu kyagaana just in case bw'aba akomyewo abamu agamba nedda oba tulya muwogo oba tukola ki atubeerewo oyo omusajja mukooye kyeki kyembadde nkuddamu nti lwaki omukyala yalivuddewo omusajja alina ssente nti sometimes it's not about money. Bangi abali mu maka ag'abagagga naye nga bakaaba abasajja abamu balina ebisenge nga tebiggulu nga tebiggulwa lwaki simanyi like buli omu alina enzikiriza ze abasajja bangi nga balina ebintu bye bakola ebyobusiru ne because you can't even come out and talk. I'm telling you the truth. Abasajja bangi abagagga nakwata mukyala namuleetera abasajja aba to have a 4 or 5 some a 3 some esobola n'ossuka netuuka 5 naye ng'omukyala talina kyakkola. No, but that is part of experiencing sex. The pleasures of sex. No, about reality. We are talking about reality. No, it's because as a society we are locked on to something. But if you give consent to your man that it's okay, we bring in 3 other girls and we do it. What is wrong with it? Producer olaba mu kichamu ekiriawo. Omusajja bwakugamba nti wae mbadde nayo basajja bachali banga balaba 2. Twali twagala twegattemu abantu bana. Ogenda simogola ki? Bibakiriza nga Keeza tobireeta ebyo. Abakyala bakola ebintu ebyekisiru n'ebisinga kaawo n'agenda ne yeebaka n'omusajja ku kumaca sawa 3 n'avaayo ku 6 alina omulala ku 12 alina omulala ate n'ekiro n'asanga taata w'abaana kati be bakoona abaana omulundi gumu oviibwako olwedde era olunaku bakoonye bana kiri kyenda tewali kikyuka. It's the same thing. Elasticity in and out. Don't make it a big deal, Keeza. Stop it. Kasuku, we are talking about respect. Eri muchala wo. Sibu nene wala bemusanga ku street Kasuku. You see, you can't do that. Keeza, to the mother of your kids. But you see, she's a woman. What we are saying is this, Keeza. A woman can face this. The only thing is you always and muchala so facing a brutality because it is not brutality, it is sex. Unless Munteka Oro Bagamba, sex cannot happen among 4 people. Then we can understand. But if Keeza, if you asked your madam, can we do a foursome, and she allowed with her nakiriza, I really see nothing wrong with it. Consent because ababikola gye bali nga bekkiriziganyiza. So my point was kiwamuvinzeeko okujja kwekyo nti dwachi abakyala nti wano waliwo abakikola nga tebasabye namu. Waliwo abakyala abava mu maka g'abantu abagagga abakyala mwagala ki negamba most of the times it's sort of all about money. Kiri ku ffenna tegera gye twetegedde lwakuba abasajja bakola ki bakisussa. That was my point. I see. Okitegeera sigamba nti wakinyonyole nti ebigambo emu basaaga bisaawa engeri gye bigenda oyita ku YouTube. And then waliwo n'ekintu ekyati omusajja atandika nga ali okay mwezaddemu abaana ali fine natandika okuexperiencing ebintu wabweru alina akawala kebadde nako akasibye emiggo omukono oguma akutadde eno omukono ogulala akutadde eri okugulu akutadde eno okulala akutadde eri bamwokyeza kando agetize used to that. Gwe mukyala watu ewaka tobimanyiiko tebabikolangako okoma omusajja olowooza maybe mwayombye akupa kyambi akusiba eno okugulu akusiba eri okugulu agamba shut up oba takutadde ekintu mukamwa okitegeera. You can't walk out ku get kuliko security
kati omuntu bwate wafuna but I think that is trying out different sex nga mukyogedeko Kasuku. And there are women who say sex can't be, they say sex needs to be spontaneous. Kasuku, we can't sit down to talk about sex then have sex. Kasuku, there are things omuntu byoga nti kati oba crossing the line nze nganze ne bongalulira oba crossing the line okola kozinti Keeza webala. I swear. Keeza webala nawe ebyekisiro. Mumene ne bwakola ati kati baba akuba nsiri. Ngogera n'ensiri. Kasuku. Nze nteekawo line nti ne bwongalulira ekyo kiba kiwedde because nze sikubwa ne bwojje waffe bagamba Keeza takubwa kyakoma dda and mba n'emirundi gye bankuba even at school so sikubwa sigamba nti I'm too proud but it's a line when you do that even if you're friends no getting attempted you're done. So ne oli omuntu abeerako n'ekintu kasi tosobola very n'okwata kando n'ozintonyeza like on my body never sembu Keeza not trying it out ku mubiri omweru gwonna what a if ate kati gwe mumyukawo byabeeru ojja myuka naye bukanda bwokya kati omuntu ajjawa obuwo oba buwooma oba buki obuwoomi kanda eyo kya Keeza nakonyeza eryokuwulira. So that kind of nonsense mulimu omukyana agamba I've had enough atalina bwagenda agamba nyine and sometimes families zaffe simanyi lwaki zikiriza nnyo mbasajja bano kyogana mugamba mami nkubuulire siisibwa bulungi naga mune waffe twakolanga bwe waffe twaguma omusajja buli kimu akikola kikyoyagala kachiwadde ogiwulidde yes buli kimu akikola kandi ate family abo baba baavu baba batya nti ogenda kuddeeka ate oli emmere yaabwe nokubanga mu society balina engeri gye babatwalamu okitegeera oyo mukyala wa ABCD nti emmotoka ku Christmas oba nga bwe tuli mu festive zigenda kujja ziparking bajjemu ebintu bafuge bagende nekyo ekitiibwa naye nga gwe tebamanyi baganda bonna abatadde mu universities ennungi bo tebamanyi what you're going through. You sacrifice for the family. You did, but right now you need your life as well. Because omusajja tagenda kukomaawo kulya bweru ajja kulya ate nga gwe because omukyala bw'abeera mufumbo kimuzibwalya most of the times okwebaka n'abasajja ebbali sikulimba kyokosesa Kasuku abakyala abamu kibazibuwalira okwebaka ebbali nga mu kifumbo nga bamuwasa yes naye mmwe tekiriko ne ku lunaku olw'embaga ogenda n'olya ne muhani muno z'okwebungulula n'olya of which ku bakyala kibeera kizibu so tonenya mukyala avudde mu maka magagga abeera ne reason bwe tuddayo ku waliwe twatandikidde kyewabadde obuuza how should you treat your ex yes omwana bwe mufiirwa wandizunza ogendayo yes Kasuku bwe mbeera mulina omwana ne mbeera mwawukanye and kino ntera nnyo kigamba abantu abasajja bangi ajjeeyo ng'akuzungirako naganze nazaala mukyala tetukyakwatagana twayawukana n'omukyala ayita eri mpita eri omukala mukwana mulina abaana wakati at a certain point timugenda ku meeting and you have point to meet tiyeriwa Kasuku omwana bw'aba afunye obuzibu mwino meeting buzibu nga omwana bw'aba graduating yeah but that is omwana bw'aba public afumbirwa that is public Kasuku. It is not like you're going to have a conversation because if muwala wo baba afumbirwa tata wenzi wano gwoli wano Kasuku banayo mugoti Kasuku nga bawana aboolugava mwebale nga mbawubirako ekyo kijja nga mubadde n'enkwatagana nice. Kasuku kankubuulire kino bakyala bangi abaliyo nga yagamba abaana b'ekitammwe yafa and that one is an idiot nga waliwo ensonga lwaki ayagala mukatinga off because I am cutting off the idiocy so an idiot doesn't want idiocy so kirungi nnyo mubeere nga mukwatagana okwatagana kwalikomyewa yes muyinza oba mwayawukana mu bubi but at least mubeere munaakasimu mulimu abasajja abamu nga balina nabatalina mwine nakwana ng'olina abaana gamanyi Keeza
abana ngenda batekinga on toddayo wakasuku kusaba school fees because most of the times oddayo wakasuku agamba jangu osange mulojja wano jangu osange wano abasajja beetu minkiriza mulina eggwanga no omusajja akukatinga akusalirako stress nagano bali basomera 1-1 bali basasula mekati mitwala 3 akamba twale ndi ya muganda yo panga basasula kaddeso nebotikayo bukadde butano it's okay abana afi babere musomero lyeri mbakwatagane so wakasuku toddayo nete tategeeza nti cutting off kasuku and the problem comes in nti omwami eno bwa taking on responsibilities ate ono omunaku ng'anyiiga oba ono gubajjeko obuvunanyizibwa ng'anyiiga bwe bamugambako nti munnange nno omwana babadde bagambiwe bati newe bati nekibadde kyetaagisa sente gaga owali si kitaawo abimalirize byonna but it's not about that anti ono yaleeta akajanja kyekigambisa oli kasitoleta akajanja ku mwana ataliwo omuwerera fizi ng'ani sort of nonsense I don't want zenja obo ino bokusalawo nti oli aweeyo fizi nze tozinsaba natagenda nebiddako tobinsaba kuba mwasalawo nti you're going to take full charge mwana aba agenda graduating ajagamba konti you know what mwana Michelle agenda graduating pate agenda beera ABC awo nganzija ngawojja takulinako buzibu njaga wasigawo this communication mubeere nga muwogera ate mukujja saagala woli musajja mulala tekijja soboka oyina okugumya omutwe gwo because bito bisobola abakyala bamu lwaki bagamba kabatundo babatunze eki naye ng'omukyalo ono alina bwa providing bewala bino wamanga tata abana mbadde ndi wano ku paaka ntuuse oba nkusanga temupaaka mbadde nvudde okankomewo n'atuulaawo talina yadde amazzi talina yadde chapati n'otuukawo saawa 2 namugaka tugende ewaka school fees nzikuwe sente ziri waka abakyala bakoyo nakolako yes abakyala bakoyo begattako nga tewaliwo kiddako ne because ng'agumiza mugongo gwa school fees abakyala bangi abayitamu eyo embeera so waba afunye omusajja n'amugamba you know what sinaako buzibu mbeera mu kukyakwatagana naye abaana ngenda batekinga on oba school fees oba bulwadde oba ki ngenda batekinga in so that you forget the other and totally yes so that mukati wacha abaana tebagenda ne babeera ne taata waabwe anti abasajja abakyala balabirira nnyo abaana baabwe okusinga abasajja yinza okubuuza mutabani wo size y'engatto nga togimanyi naye tekitegeeza nti tayambala ngatto that's my point era engatto ajambala kati yamanyi size y'engatto yali agiguze kyolina okubuuza nti omwana mama omwana ali eyo for any child you know the shoe size but have you ever bought the shoe omanyi kyoba yali agiguze omanyi kyoba then katasaba eno kuba mamuja ne muwozambo those small things I don't know the shoe size but I can ask the boy what is the shoe size nenjigula yes it is possible kati gwamanyi shoe size nga tosobola kugula ngatto mukwano tolina kyotunyonnyola Kasuku wagezaako kubumba kintu but ekirala Kasuku waliwo wayingirirayo ng'ombuza nkolagana kye yali baddewo tetwala kudiscussinga the other couple naye ne bwe tuba tuwekwana aba tweyagana omusajja gwe tuli naye omusajja ono asobola okugamba you know what Keeza sikulinako buzibu bwe bafiirwa it's okay genda oziike ate oziika ki because oli omwana wo toyagala mukatinga off n'eri family no, because you see, Keeza, me above the view. Why what better will you know why? Because you get a birthday, today is my dad's birthday. My baby daddy's birthday. Of course, you can't do that. But what I'm saying is this: when Keeza, badi wache abataina bana naba gem is because they don't have any attachment. Bana baina abana ekibagatta wano wakati mwana. Connecting a family yoni ne yono. Everything should be in the interest of the children. And say, watching our gira rema, wananga ntika school, watch your gama rema, anti, nemanga kastaya werezo mwana. Kubo mwana yaba kwatako. Rema is in another marriage. Ochitegedde. So, okusinga okuteka omusajja kubonkenke and begin presuming things that are not there. Omwana, oli yafudde jajjawe. Yes. Onabera afudde, baba mama wa musajja. Abera jajjawo ono si jajjawo omukazi gwe tebikwatako kwata omwana ono muweereze ewaabwe aziike yes tekikwetagisa genda ng'ozungirako mbo ngenda ontwala omwana wange jajjawe yafudde talking about that mulimu n'abakyala bakikola nga tubadde kusaidia abaami mulimu n'abakyala bakikozesa akasonso omusajja ono ya moving on
wava makate bakugobye watambula n'ogenda naye ate otegedde omusajja amuvize ono afunye omukyala abaana be balwala buli lunaku abaana be bagoba fees buli lunaku tova ku maka ga musajja bafiiriddwa gwakwata abaana bo mwagatula ku front line gwaga deciding omusajja kyagenda okulya abaana be bweyagala bakole buli kimu bwali obyagala bisigale bwe wasigala mu maka abasajja mulekerawo bamalako emirembe bwoba olaba nga amakogako oyo ogenze nti obanze ngamba nnyo abakyabo beewantu okyayagala otobaawo bwoba owulira ng'olina kyokyayagala Kasuku sigala yowa Kasuku bwoba owulira nti enough is enough tambula ogende lwaki owulira obiga Kasuku afunye omukyalo omulala ng'ate gwe byakulema wagenda wakoowa leka ate nabakoowa kitandike mulekerawo okumalako abaana b'abandi emirembe omwana ali ne mukyala we bali awo bali mu kweriisa bummonde obasanze somewhere gwe sebo oli wano ne mukazi omuli mu kweriisa bummonde ffe waffe tetulina na mmere mukwano mulekeraawo kyokyo nkiyisizaawo babayomba so abakyala Keeza byabagambye mubiwulidde. I think there has to be a proper co-parenting agreement that is raised. Yeah, but if someone decides to walk away, people also need to be decent enough to respect that someone has walked away. Omuntu bwaba agenze abeera agenze. Mulekerawo musibako ebizibu byammwe. Twafiiriddwa banaye n'atajja. Mutemukyamukwatako. Bwe yalizo ne mugano ziika. Kibiri tulinayo okubatiza. Gundi n'alwa ne mutamulambula. Mwe talina baabayita. Gwe bw'oba olina ky'oyagala mugambe tuwe omwana waffe kuba yabakwatako. Oli asalewo nti anajja naani? Tikagundi kamuwerekereko omwana gye. Nga tunabatuuka bino bya court because most of the times ekitawanya nga tuyingidde mu bya court nti Kasuku alina obeera n'omwana kuva Monday mpaka Sunday essaawa bweziti nti bwe zituuka gundi amunone nga tunamutandikako nga tuli mwene embeera ey'okutegeeragana because omanyi ffe wane waffe amateeka Mukama akyatusaasidde tegannafuuka makakali because mu bazungu omwana oba olina muno na 11 12 ng'omukomezaawo lyetteeka bw'osusaamu eddakiika obwo buzibu bulala oyinza n'obutaddamu mufuna ne wani waffe bikyalimu nti kubanga ebweru bwoba ofiiriddwa ate nziikira ki bwoba olina okunona omwana n'olunaku lw'ofiiriddwa olina omunona bw'otamunona shawuli yaako so wantu kyalina nti twetegeera tusobola okwogera ni Kasuku munange leero munange saasobodde ninayo class gundi munone oba sijja munange namuleka wa gundi and netwetegeera wali tekiriiwo naye nze kyensaba tuleme ku taking advantage eri bantu bano naddala abantu nga tebayinaamu nnyo ku ttooke abasajja amanyi okukikola omukyala amanyi talina bwali bambi n'ayagala buli wajja asooke amukavule ano omukazi n'akikola painfully because of school fees. That is the cost of raising children. So co-parenting yalibadenga ne co-parenting muteesa we mwejjiramuko anti kati obuzibu bugenda kujja nti Kasuku ngenda kukuza abaana abatali ba musajja wendi and number 2 bwe mba nali nkwagala nnyo lwaki saasigala kyekipya kyoge ogenda kweyongera oba weeyongeddeko bunene skills bazeeyongeddeko kiki oyinza okuba obulamu bwakyuka nga kasente kati weekali ate ng'olwedde ali eri anti kati bw'oba tosobola tomixinga Kasuku okireka bulesi bw'oba osazeewo nti ogenze genda because anonono omusajja omuteeka mixed feelings okomawo mwekwasaganya ate oddayo ewabbaawo omanyi nti abasajja batta abasajja bannaabo bwa bintu ebyo naganze mukyala wange nali nkyamwagala mama w'abaana bange nkyamwagala you know why because mama w'abaana bwadde eri agamba talaga nti eri taliiyo alina talaga nti taliiyo so you're confusing these two adults oli ali eri agamba nne yagenze kuna fees alowooza anonye fees muli muloogi tolina bw'ogenda kunnyonnyola musajja ati ne wagenze kunona fees ate oli muloogi that's why abasajja bagamba nedda togenda nona fees abaana balina insurance bwe balwala bagende mulina eddwaliro fees tubateeke mulina essomero tujja kukoma wano kuba ab'ebidongo nabo batabuse mulala until next time mubeere bulungi
mweraba.